menyeramu ku statistics zino is good in that ajja kwongera okutulaga abantu bafa batya oliawo ne mu Uganda ndowooza wakyaliwo obunafu kati goyinza obutakyogera nenze kankyogere. Ministry of Health is have a long way to go cause tosobola kubanga all the time obesinga ku statistics amawanga malala nga ne Uganda waliwo abantu abafa emitima wano tubala abafudde emitima tetubala balwadde ba mitima ebiseera bisinga naye nga tukyali ne banafa ba Africell abagamba wabango yagala kuba simu wano munda mu ggwanga erya Uganda ne wabweru wa Uganda wekwate Africell egenda kubanga ekwanguyiza kubanga network yaabwe nungi basala sente ntono bw'obanga okuba mu Uganda ne wabweru wa Uganda boda ku boda ne wabweru wa boda ate bwe kidda kuba n'abakola okunoonyereza nga wabo ow'ekitiibwa beetaaga internet ya Africell okubanga edduka nnyo bakuwa data mungi bundles data ziba nyingi MB ziba nyingi oba GBs ate ku sente entono ekitegeeza nti olina okubanga wekwata Africell okusobola okutambuza obulungi emirimu gyo nga tewali kuwunjawunja kwonna n'olwekyo bagamba nti Africell tokkiriza kubanga obbibwa. Ow'ekitiibwa nyina ekimu ku bintu ebinsomoza the way you've been responding ku bibuuzo by'omutima ng'omuntu okusinziira ku kitukumanyidde oli yandibuuza nti kaakati ebibira tulina bimeke mu Buganda kaakati mulimu amazika ameka ge tujja okulambula tukumanyidde nnyo ku ky'okubeera minisita w'ebyobulambuzi mu gavumenti y'Emmengo oyingira otya okubanga ate kaakati oli Idi Mulamba executive director owa Health Heart Foundation? Ekyo kibuuzo kirungi era mmanyi ndowooza abantu bangi abandaba bayinza okubanga nabo beebuuza ekibuuzo ekyo kubanga bamanyidde mu Ministry ya Tourism. Naye nga obuyigirize bwange nasoma public health era nempeerezaako mu National Health Service e Bungereza nga nkola mu malwaliro nga nkola kino kyenkola kati mu Healthy Heart Foundation nga tukola ku programs ez'okusomesa abantu ku ndwadde ez'enjawulo. Nakola nnyo ku bya siriimu nenkola ku drugs and alcohol omwenge n'enjaga mu baana abavubuka e Bungereza kubanga nakyo kizibu kinene nnyo ewaabwe though wano kitandise okujja nenkola ne mu programs z'emitima e Bungereza okumala emyaka 15 nkola mu National Health Service. Obuyigirize bwange ndi public health specialist nakola masters mu public health. N'olwekyo kyekimpa obumanyi n'obusobozi okubeera nga nsobola okuddamu ebibuuzo by'omutima. Kubanga oli yandigana naye ate mulese ow'ekitiibwa lutanamyalo gwe tumanyi mu tourism ate tubogera ku nsonga ya mitima over 20 years ng'oli mu system eyo. Statistics njagala mugana wange Bob Ntambi osobola okumpa kuzimu ku statistics kubanga osobola okuzinfunira eziraga omuwendo gw'abantu abakutuka buli mwaka olw'ebirwadde eby'omutima mu nsi yonna tubadde mu breaking noga nti bakutuka obukadde 17. Okunoonyezebwa okwasembayo nga tunakufuna COVID World Health Organization about 2 years ago myaka ng'ebiri egiyise yagamba nti no twali ensi yonna yali efiirwa abantu kumpi miliyoni 18 17.8 miliyoni 17,800 17.8 miliyoni 18 abantu abaali bafa omwaka mu nsi yonna buli mwaka nga bafa obulwadde bw'omutima. Ate ekinnaku nti World Health Organization egamba nti bwe tutabaako kye tukyusa bwe tutabaako kye tukola mu mwaka 23 2030 tujja kuba tufiirwa abantu miliyoni 23 obulwadde bw'omutima. Mu myaka 9 egijja singa tetukyusa tujja kuva ku bukadde 18 abafa ku lwaliro tudde ku bukadde 30 23 tudde ku bukadde 23 wano weneebuuliza tubadde tunuulira biki by'osobola okukola omuntu otandika ddi okwekengera noga nti ndabika nyinamu obuzibu bw'obulwadde bw'omutima oba mulimu abeera nga alina ekirwadde naye nga tamanyi era nga takiraba nakiraba nti ayinza okuba alina ekikyamu. Ekimu ku bintu ebisinga okuleeta obulwadde bw'omutima aba gye bayita pressure. Abantu bangi bagimanyi Abaganda bayita aba pressure naye pressure high blood pressure. High blood pressure kitegeeza nti no amaanyi omusaayi gwe gakozesa okutambula okuyita mu misuwa gy'omutima gwo mangi gali high so kireetera omutima gwo okukola ennyo. Kakati ekyennaku oba ekibi ekiri ku high blood pressure kizibu nnyo okumanya nti ogiyina okujjako nga bakebedde kubanga teruma
tejja kulumya mutwe, tejja kukulumya lubuto, toyina kyowulira. Era kyova olaba nti abazungu bagiyita silent killer. Ofa tomanyi. Pressure ebeera erinnya naye nga gwe tomanyi nti ogiyina. N'olwekyo kyova olaba nti kiba kyankizo nnyo omuntu bw'omala okuweza emyaka 4 okugendanga at least once a year, omulundi gumu mu mwaka, okugendanga ne bakkeberako eri omusawo. Tolinda musujja, tolinda mutima, tolinda. Eno yenkebera. Yenkebera baba bakebera blood pressure, bakusiba ekikoba ku mukono ne omusawo n'anyiga, era owulira munongo omukono guli tight nkweganga tukoze kutya yes nga guwaze kati napima pressure nasobola okukubwira nti pressure yo eri bweti ne bweti. Kasita pressure ebeera bino biri ku screen kati yo pressure ye pressure entuufu 128. Kati sooka otuwa waliwo endala ebadde mmyufu ebadde mu red eno eba ntuufu yebeera ntuufu 128 ye pressure entuufu. Kasita pressure yo esukka 120 waggulu oba 8 wansi kati eno eba evudde mu nnomo. 8 ye pressure yo wansi. Yes. 120 ye pressure ya waggulu. Bwesukkamu eba evudde mu kye tuyita normal pressure. Abantu bino babimanyi. Yensonga lwaki twatandika ekitongole kya Healthy Heart Foundation. Ojja kusanga nti nno bannayuganda bangi bamanyi nti bwensula mu katimba k'ensiri sijja kulwala musujja. Nti bwe nfuuyira ensiri oba bwe nzigalawo mangu amadirisa tubangudde nnyo abantu ku bulwadde bw'omusujja. Yes, obulwadde bw'omusujja n'obulwadde bwa siriimu gye buli era bukyatta abantu era buttira ddala abantu mu Uganda. Naye ng'ate abantu kati bw'otunulira statistics z'omu malwaliro. Omukulu w'ekitongole kyaffe chairman wa board yaffe ye Professor Dabela y'omu ku ba professors abaludde mu bulwadde bw'omutima okumala emyaka 5 n'okusoba. Ali Nsambya Hospital. Naye Professor Dabela akugamba nti ku bantu be bawa ebitanda mu Nsambya Hospital abantu abakulu abasinga 9 ku 10 babeera n'obulwadde obwekuusa ku mutima. Ekitanda nga tebakimuwadde lwa bulwadde bwekuusa ku mutima. Naye bagenda omukebera ate nga obulwadde obwo nabwo abulina. Yes. Ojja kwesanga nti omuntu ayina siriimu naye ate ayina n'obulwadde bw'omutima. Ekyongera emikisa gye gy'okufa amangu. Weesange n'abantu bangi abalwala era kyovula nti kati ne COVID bagamba nti omuntu already asangiddwa n'ebizibu chansi ye ey'okufa naye n'okusinga atalina bizibu. Kati ebimu ku bizibu ebyo bebogerako bulwadde bwa mutima. Omuntu yandibadde yeekebera bulidde ng'ovudde ku ky'emyaka kubanga obulamu bwaffe bukyuka. Oyinza okuga nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa buli luvannyuma lwa myezi 6 luvannyuma lwa mwaka ogende bakkebereko. Tekiri si kya bbeeyi nnyo okunkebera pressure. Pressure teyandibadde ya bbeeyi. Actually pressure kati nga mu nsi ez'ebweru osobola n'okuyingira mu pharmacy ne bakupima pressure ku bwereere. Naye na wano waliwo pharmacies ezimu ezipima pressure ku bwereere. Ng'ogendayo n'obagamba bakumpima ku pressure ne bagikupima ku bwereere. Lwakuba of course mu bitundu byaffe eyo mu byalo tetulina nnyo facilities ezo. Naye omuntu buli lwofuna omukisa n'ogenda mu ddwaliro nandisuubidde era ndowooza nti noba yemu ku campaign ze tulina okutandika okugezaako okukola okusaba amalwaliro ag'omu byalo naki obutajjaako muntu ssente kupima pressure. Kubanga pressure ekyuma okikozesa emirundi n'emirundi okigula omulundi gumu tekifa. Of course okisavisinga ne bakicekinga nti kiramu naki naye tolina nnyo kyoteekamu kirala okugyako skill yo gwe ng'omusawo okukola ki okuba nti no opimye omuntu. Naye omuntu omukulu nandikuwadde amagezi wakiri buli myezi 6 bakupimeko ku pressure omanye bw'oyimiridde. Tuzudde mu screening zino zetugenda tukola zetukoze mu myezi gino 6 gyokka gye tubadde tutongozebwa. Tusanze abantu nga batambula naye nga balina pressure eri mu 108. Nagambye nti pressure entuufu erina kubeera 120. Olina omusanga alina pressure eri mu 108 109. Beba yambuka madala ga masengere n'atandika okuyekera. N'omubuuza nti otuusa otya wano nti oli ku pressure oli ku ddagala lya pressure nti nze mbadde simanyi nti njirina. Yes. Era bangi betugamba nti genda mu ddwaliro. Genderawo mu ddwaliro kubanga ate n'ekirala kye tuzudde era kwe mu kunoonyereza mu screening ze tutambula mu bantu.
abamu babagamba nti olina pressure naye talina ssente zigula ddagala. Oli naga nti ye bakiŋŋambako emyaka 2 egiyise nti nina pressure naye eddagala sirisobola oba siri ku ddagala oba nalimirako emyezi 2 n'endivaako. Ekizibu ekiri ku bulwadde bwa pressure nti kasita bukwata n'otandika okumira eddagala oyina oddibeerako okutuusa Mukama lwali kujja mu nsi. Eddagala lya pressure liringa lya mukenenya ku lwaleero. Yes, tova ku kakerenda ka pressure, todda ku kunywa buno obudomola. Bannaffe abakola obudomola bajja kunsonyiwa naye obudomola buleese nnyo kwegamba obuzibu mu bantu. Omuntu ava ku ddagala ery'amakerenda abasawo lye bamulagira natandika okunywa akadomola kamukalakaasa neyeesigulira kadomola. Ebirungo ebiri mu budomola obwo tetubimanyi. Olina kwesiga mukalakaasa oyo nti ddala kyayogera kiki kyekituufu. Naye mbadde nsaba abantu ba Buganda ne Uganda batuwuliriza bwe baba nga bakuzuddemu obulwadde bwa pressure beera ku ddagala buli lunaku. Tonywa budomola, genda mu ddwaliro ofune omusawo akuwenga eddagala. Tulabye bamaama bangi abazaala pressure n'erinnya n'akutuka n'afa n'omwana tumufiirwa. Abakyala ab'embuto babakebera pressure. Abakyala b'embuto babakebera pressure naye ate era abakyala b'embuto balina very high risk ey'okulwala pressure. Kubanga omubiri gw'omukyala mu biseera by'olubuto guba gukola nnyo okusinga mu mbeera ze za bulijjo. Weight gy'aba asitudde eba y'amaanyi okusinga weight eya bulijjo. N'olwekyo byonna byonna biteeka omukyala ku risk. Era kyova olaba nti n'okusinziira ku kunoonyereza bagamba nti abakyala tufa nnyo pressure okusinga abaami mu nsi yonna. Lwaki? Ebyo ebimu ku bintu ebituteeka ku risk. Naye nga tefe abaami ffe twandibadde tufe nnyo pressure. Tweraliikirira nnyo. Famire beetunuulidde ffe bw'olina kuba ng'olabirira abaana waka nakusitula lubuto. Pressure ow'ekitiibwa erimu emitendera nti kati pressure etuuse mu mutendera bwe guti nga bwe tulaba kookolo nti kookolo bwe tumuzuulira mu mutendera guno oba oli awo olina emikisa egy'okuwona bw'omusanga mu stage bw'eti egenze pressure kiri kitya? Ne pressure tulina kye tulina kye bayita pre-hypertension kwegamba nga pressure yo esusse mu 120 naye nga tenaba kutuuka ate ku pressure eraliikiriza. Oyinza okuba oli awo 228 130 omusawo n'agamba nti sigenda kutandisizaawo ku ddagala, njagala okolenga dduyiro buli lunaku, njagala osala amasavu okendeereza omubiri, njagala okole kino na kino. Oluusi abamu balina omukisa nti bwe bakukwatira awo n'okola ebituufu eddayo nedda mu nnomo. So that is ekyo bakiyita pre-hypertension. Naye oluusi abamu bayitawo neetedda negaana okuddayo wansi wadde abikoze naye ng'alina okugenda ku ddagala ng'eganya okuddayo mu normal range. So naye eriko ekyo ate era waliwo pressure gye tuyita strokeable pressure. Kati bibyo nga bwe babitaddeko obiraba bulungi. Kasita pressure etuuka higher than 180 kyenkugambye nti omuntu n'omugamba nti otuusa otya wano nga pressure eya waggulu eri mu 180. Eyo ebeera high risk level ye muntu asobola okutuka obukutusi n'afa. Naye nga ye abadde atambula tamanyi nakumanya nti agiina. Njagala kubuuliza wano era ebyo byonna tubiraba. Waliwo kye muyita numbers? Know your numbers, biometric numbers? Yes. Okay. Oyagala nnyinnyonnyole ku biometric numbers? Nkyetaaga kubanga ndaba nga buli muntu yandibadde amanya bw'ayimiridde. Biometric numbers ezo ze zimu ku nnamba ezisinga okuba ez'omugaso mu bulamu bwo. Ennamba ezo zaateekebwawo World Health Organization, ze nnamba ze bakebera era naffe bwe tuba tuzze okukola screening bye bintu bye tukebera ebitulaga oli ku riski toli ku riski kiki oyinza okukolawo. Era ebintu bye tulina okukebera tukebera pressure ne tukebera kye bayita BMI ge masavu compared to muscle y'omu mubiri kwegamba emisuwa n'amasavu mu mubiri rate ye eri etya. Kati awo bakupima ne bapima obunene bwo ne bapima n'obuwanvu bwo ne baga nti okusinziira ku buwanvu bwo guno omugejjo gusinzeewo ku bw'olina okubeera oba oli mu range entuufu. Kakati pressure tugyogambye nti erina kubanga eri 128. Kati BMI terina kusukka 25.
senga baba bakupimye obunene n'obuwanvu balina engeri babasawo balina bwe bakibala kati eyo BMI factor yo ennamba eyo terina kusukka 25 olina kubeera 25 n'okukka wansi then tulina kye bayita cholesterol ge masava ag'omu musaayi amasava agali mu mubiri gwo munda mu misuwa kati amasava ago nago olwo bwe twagamye nti nekivaako pressure amasava ago bwe gekwata musuwa pressure omusaayi ne guba ngulina okutambuza okusindisa amaanyi mangi omutima gulina okukozesa amaanyi mangi omusaayi okukola ki okutambula ennamba y'amasava ago terina kusukka 2 olina okuba less than 200 y'ennamba bwe bakuggyako omusaayi bwe bakuggyako omusaayi ne bakebera kinga bakuggyako omusaayi ne bakebera malaria ne balaba nti olina malaria kati nabwo no bakuggyako omusaayi ne gubalaga nga bakebera amasavu agali mu musaayi olinga atulaga nti omuntu omukapa alina chances nyingi omuntu alina kuba n'amasavu mu mubiri gwe no ate oyinza okuba ng'oli mutono naye ng'era olina cholesterol naawe awo nga bwe wenkana toli musajja munene naye ate bayinza okukebera omusaayi nga mumasavu mulimu omusaayi nga musaayi mulimu amasavu so tekiva nnyo ku bunene asaki kubanga saagala batono beesigule nti kuba ndi mutono sijja genda kunkebera nedda n'abatono balina obbakebera tulina nekye bayita sukaali glucose nga bantu bagaa nti ndi mulwadde wa sukaali sukaali oyo ow'omusaayi kati bwe bakukebera bakiyita fasting glucose balina okukebera nga tonnaba kulya kintu kyonna okuva ku makya sukaali oyo talina kusukka 100 bw'oba nga toli mulwadde wa sukaali talina kusukka 100 olina okubeera mu mubiri gwo alina okubeera ng'ali 100 and below naye ekintu ekirala ekyangu omuntu wa bulijjo ky'oyinza okwekebera gwe kennyini awaka kye tuyita westline kwegamba mu kiwato osobola okufuna olukoba lwe bapimisa okutunga engoye newoopima ekiwato kyo waggulu w'ekkundi opima waggulu wa kundi abasajja ebiwato ebyamwe emanyi bibeera eno wansi naye olina kupima waggulu wa kundi awo bwe twagala awo mu makkati awo nga just above the navel waggulu w'ekkundi lyo woopima abasajja tolina kusukka 40 inches tolina kusukka inchi 4 mu kiwato kati bano bannaffe betulaba ab'embuto ennene bannakampala tugamba nti omusajja olubuto terukuumika oyo mugagga wa ssente ki bizibu obwo buba bulwadde waliwo eyali agaa nti ndukwasemu wiiki olaba oba alusobola kakati oyo ate abakyala tolina kusukka 35 westline yo tolina kusukka 35 kasita olaba ng'osussa ennamba ezo ng'omanya nti oli ku risiki ey'okubeera ku mugejjo kye tuyita overweight oba obese ndi ku nnomo eyo oli ku nnomo oli less than 40 nakyo bw'ozuula nti ogisusiza ki ekibaawo kiba kirungi okutandika dduyiro kiba kirungi okukendeeza okukyusa by'olya n'otandika okukola ku dduyiro okufuba okulaba nti okendeera n'oddayo ku ki n'oddayo wansi waana kubanga buli lw'obeera mu nnomo numbers ezo twogeddeko oba okendezeza omukisa gwo ogw'okulwala omutima kiri kye wambuuzizza nti no kookolo teyeewalika naye ate obulwadde bw'omutima osobola obwewala of course waliwo ebintu ebimu bye tutasobola kukyusa nga bagamba gy'okoma okukula ne risk ey'okulwala omutima n'ekirala kye tutasobola kukyusa kye bayita family history waliwo abantu nga mu history yo nga efamily eyammwe mulwala nnyo obulwadde bw'omutima obulwadde bw'omutima bumanyi otambulira mu families family history eri very important mu bulwadde bw'omutima era bw'obeera ng'olina family history kati nze nina family history y'obulwadde bw'omutima taata wange yafunako ku heart attack ne bamuzza engulu ne bamuteekamu pacemaker kati myaka 10 alina pacemaker yatya kuuma bakateeka mu mubiri ne kayambako omutima okukola omulimu gwako kakuuma pace kwegulina okutambula pacemaker kwegulina otambulira yes ne maama wange naye yalwalako ku stroke yakubwako ku stroke so kati nze ng'omu cause ne stroke eri related ku mutima yes eri related kubanga bulwadde bwa musaayi twagambye nti obulwadde bwonna bukwatagana n'emisuwa n'omusaayi ne blood clots byonna bigwa awo mu cardiovascular diseases bamaze okunkebera biri twabadde ku biki byensobola okukola okwewala
okufuna ebirwadde ebyekuusa ku mitima. Bamaze okunkebera ndi mulwadde wa mutima. Wadde ng'eddagala ngenda dikozesa. Omulwadde wa mukinya bamukebera abalina okutandika eddagala. Wabula bamugamba nti fuba nnyo okukola kino ne kino. Wadde oli ku ddagala osobola okuwangaala. Nze gwe bazudde n'ekirwadde ky'omutima wadde nga ndi ku ddagala. Nsobola ntya okutambuza obulamu bwange batuke n'okunteekamu pacemaker era mpangaale nga sirina buzibu? Ky'olina okukola wadde nga bwe bakuzuula nti olina obulwadde obw'omutima oba pressure oba sukaali, okubeera ku ddagala, okugoberera amateeka g'abasawo, okubeera nti okubeera n'obuvunaanyizibwa obw'okumira eddagala ng'abasawo bwe bakulagidde. Ekyokubiri, byonna bye twogeddeko, okukyusa endyayo. Olina okukyusa n'okendeeza ebintu byonna ebiva mu bisolo ebireeta amasavu mu mubiri, n'odda ku diet erimu plant based, n'okukola dduyiro. Twagambye exercise emirundi eddakiika waakiri 3 buli lunaku. Otambuleko butambuzi okole kuki ku exercise. Kiyamba, kyongera okuyamba okendeeza kwegamba, tekitegeeza nti nno bwe bakuzuulamu pressure ogenda kutuka enkya. You know? No, nze mama wange abadde ne pressure okuva nga wa myaka 4 kati ali myaka 85. Atambudde nayo. Myaka 45 atambudde ne pressure. Myaka 45 abadde akozesa eddagala ddeire. Abadde amira eddagala buli lunaku. Myaka 45. Yes, ne taata wange. Bombi for as long as I know. Okuva mu kutegeera kwange kwonna bazadde bange bombi babadde balina obulwadde bwa pressure. Kati ekyo kyokka nze kinteeka ku risk, kyekiri kye twagambye family history kikuteeka ku risk ey'okuba nti nno oli mu high risk population esobola okulwala pressure oba obulwadde bw'omutima. N'olwekyo bino bibagabaga hoti dogo binyamanyama era nze omuntu antwala out ayanguyirwa kuba nja kulya saladi n'amazzi, sijja kulya nkoko. Siringi kakaga kakumala. Ne bwogenda ku kipa nga bagiseereyo amazomanya ya 3 ne salad zi13. Wonderful. Tuyize bingi. Owekitiibwa Rita Namyalo yatuwadde akadde kano nga embeera eyongedde okweraliikiriza bannayuganda. Ng'omuwendo gw'abantu abafa ebirwadde ebyekuusa ku mitima gweyongedde. Abantu bangi akutwaloga twabadde naye wano ogenda okumaliza nga bagamba nti yafudde. Twabadde naye nga bagamba nti yafudde. Ne bano abalina family history erimu obulwadde bw'omutima balina kugoberera byebimu oba balina keeya bwelina okubateekebwako? Abalina kugoberera byebimu naye balina ate bo okwekebeza ennyo. Kubanga kati nkyogere mu luzungu onookinyambo kitabuta. Your risk is higher. Emikisa gye gy'okufuna obulwadde obwo mingi. Yes, mingi okusinga omuntu atalina family history eyo. N'olwekyo gw'oto olina okwekebeza nnyo. N'ekintu ekirala omuntu kwayinza okulabira nti oba omutima gwali gutandise okunafuwa, biki ebiyinza okulaga nti owaaye kangende bankebereko omutima gwali gulabika gutandise okunafuwa? Bw'obeera nga bw'otambula okaluubirira okussa, omuzungu kyeyandise shortness of breath, nga omukka obakamubake okaluubirira okussa. N'otuuka gy'oseneka musooke mundekemu. Mundeke mala okuwummulamu ebyo. Oba n'olinya amadaala omutima ne gukuba nnyo n'ofuna entunnunsi. N'okufuna entunnunsi ng'owummudde. Abantu abamu oyinza okuba weebase naye n'owulira omutima gwo nga gukuba. Kwegamba Mukama yatutonda nga systems zaffe zirina okuba nga zikola naye zikola silently. Right now ensigo yo ekola. Eri mu system ekola erongoosa naye togiwulira nti ekola. Kati nga n'omutima gwo bw'oba nga bwe guba nga si mulwadde tolina guwulira nga gukuba. Buli lw'otandika okuwulira entunnunsi omanya nti omutima gwange gustruggolinga. Waliwo abantu wayogedde kusanyala nti kabonero ka bulwadde bwa mutima. Waliwo omuntu nga bwe watudde wano bwe ntudde programu neggwa nga takyasobola kukola kuyimirira nga kuno okugulu kusanyaladde. Abamu n'akutuulira nga bw'onaatula mu Buganda n'otula bulungi agenda okuba ng'ayimirira nga okugulu okumu kusanyaladde. Omuntu oyo oba kino kya bulijjo nti oluusi kati ng'okukutuulira mu ntula yaffe eya Buganda bw'otuulira okugulu, of course you're restricting circulation. Oba okendeezezza
entambula y'omusaayi ekyo kiyinza okukuleetera okusanyalala tekitegeeza necessarily nti olina obulwadde bw'omutima naye bw'otandika okuzimba ebigere abantu abazimba ebigere oba n'obeera nga nonnyogoga nnyo yo lower body ng'ennyogoga nnyo oluusi kiba kiraga nti nno olina saturation problem nti olina obuzibu mu engeri omusaayi gye gutambula okutuuka eri wansi ate nga tujjukira nti omusaayi gukubwa mutima. Yes, kati ebyo bonna sayins ezo ziba zikugamba nti genda bakebereko ku mutima ogwo okukoowa ennyo n'obeerawo n'ofuna entunnunsi n'obeera nga tossa bulungi tosobola kukola exercise buli lw'okola exercise oweekeera nnyo ebintu ebimu ebyo biba bikulaga nti omutima gwo gutawaana genda bakole ki bakeberemuko. Health Heart Foundation olinga yagala okubaako ensonga endala z'amanya ebikwatagana ne bino asaba kubeebuuzaako okumutegekerayo olusiisira nga oba ku ssomero oba mu katale nga bwe twakyogedde oba anyway oba ku ssinzizo ku kyaki ku muzikiti ayinza kubafuna atya? Osobola tusanga ku BMK House ku BMK House Africana opposite ekyo ekizimbe kiri maaso ga Africana tuli ku mwaliriro ogwokusatu ku BMK House awo we tuli tuli ne ku mutimbagano tulina ku mutimbagano osobola otucontactinga ku mutimbagano gwaffe www.healthyheartfoundation.org tulina n'ennamba y'essimu eri mu katabo nnaako naye obwongo obubaka bw'obusembayo eri munnayuganda ku nsonga ezeekuusa ku birwadde eby'omutima. Obubaka obusembayo eri munnayuganda mbasaba bannayuganda ffenna tufube okulaba nti twekebeza. Omwezi ogujja actually ogwa May gwe mwezi gwe bayita International Hypertension Month. International Hypertension Month kitegeeza nti gwe mwezi gwe tugenda okufuba ensi yonna ejja kuba ebangula abantu ku bulwadde bwa pressure. Of course COVID kati waali akendeeza ebirala ebyandi bitambula mu ngeri ya bulijjo naye tetulina kwerabira nti buno obulwadde obulala bwonna tuyita nabwo wadde ne COVID waali naye nabwo weebuli era bukyagenda mu maaso. So nkubiriza abantu mwenna okwekebeza mugende mu ddwaliro babakebere pressure babakebere sukaali babakebere endwadde z'amasavu mu musaayi osobole okumanya bw'oyimiridde osobole okukuuma obulamu bwo okubeerawo. Ate gwe bw'oba nga oli eyo nga bakuzuulamu obulwadde bwa pressure nkwegayiridde nnyo tova ku ddagala. Bye bino bye tuwulira nti yalwadde akasaayi keetuzze mu mutwe n'afa akasaayi kakutte musuwa mutima blood clots ebyo byonna biva ku bulwadde bwa mutima na kuva ku ddagala oluusi. Of course n'ababeera ku ddagala balwala ne bafa, we are not saying tebalwala naye ogezaako okole gwe ky'olina okukola ebirala obirekere Mukama. So mwenna mbasaba mufube okulaba nti mukebera emitima gyammwe kubanga ye engine y'obulamu obwo. Webale nnyo webalire ddala Oweekitiibwa Rita Namyala nkoledde programu ennungi ndowooza nga tubamalako wiiki yazukka n'ensonga mpulira nga nnyina bingi byenjize genda bakebere pressure bwebanga agulu esukka 120 oli mu kabiga bwebanga wansi eyo wansi esukka ekinaana oli mu kabiga. Health Heart Foundation essimu yaabwe ojja kubakubira ku 0756 78 2344 bw'obanga olina kye weebuuza ku bikwatagana n'endwadde ez'omutima 0756 78 2344 bw'ojja kubasanga ku BMK House omwaliro gwa kusatu okulira na Hotel Africana obanga oyingira omulyango gwa Hotel Africana woowetire okuyingira mu wankakya Hotel Africana waliwo ekizimbe ekyosigala oteebeddemu ekyo ojja kubanga ogenda okumwaliro gwa kusatu bajja kwongera okukuluŋŋamya. Njagala okukwebaza Oweekitiibwa okubanga otufisirizaayo essaawa eno okwongera okuyamba bannayuganda. Atugambye nti maama amaze n'obulwadde emyaka 45 obulwadde bw'omutima kimuyambye kitya kubanga tavudde ku ddagala. Bw'aba nga bakebera ng'olina ekirwadde ky'omutima kozesa eddagala mugende mwekebeze kubanga ebirwadde nga bino bye bisinza okutta bannayuganda oba oliawo n'ensi yonna. Ssentongo Frederick Lugonvu ge mannya gange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awo wangaale.